mwasuze mutyamu ogamba mutena gye musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege ebigenda nno maaso bingi ngenda kukola ebintu bisatu ekisooka ngenda kubuulira ku Anita Among ali mu mbeera ki yasisinkanye President Kaguta Museveni ebyateeseddwa ebyabaddeyo bingi nnyo abantu tugenda kuswala wakuba enduulu wajjonkera Anita Among akomawo ate nga muba otegedde ne Kabanda yavuddeyo omu ku baasoma ekiwandiiko n'atugamba nti ebintu by'omu nsibako ebya ssente matugambuzi naye nze ng'omuntu sisabanga ku Anita Among ssente naye nga byonna bimaze okuggwa yasisinkanye pulezidenti biki ebyavuddeyo bwe tunaavaayo awo nkusaze ekkubo nammeere n'atandise abantu abalinyirira nammeere yatandise emirimu ayagala bwa super minister ekijja si muntu nga tuvuddeyo ate awo tugende omukulu Bujingo Pastor Bujingo atututte n'agamba nti buli munnayuganda woli olina okusabira eggwanga lya Isirayiri nga tonnalowooza kwekolerako byokka gosabira Isirayiri ne boddeka nga tosabye netugamba iyo Isirayiri yetusabirako ddi bwe tusabira ne tufuna ki waliwo embeera eraga nti Abayisirayiri bo bantu nnyo singa ffe gw'obiraba otya Kasozi Samuel oli otya ssebo ndi bulungi ogamba otya ndi bulungi ssebo babuuzeeko abantu bo bonna kwebasa abalabi baffe mu bitundu byonna gye basinzira okuba nga batulaba mukola kikulu nnyo ate n'aba comments abo nabo mbeebasa mulimu abantu ddala abalina comments olaba nga ziri educative abo bo kikulu ddala ate n'abatalina ziri educative nabo tubeebasa batulaga nti gye bali era ensonga baziwulira omanyi omusomesa bwe lw'osomesa abaana n'ebulayo akubuuza ekibuuzo kyeraliikiriza oyinza okuba by'osomesezza nga tebabitegeereddeeko ddala oba nga bategedde nnyo so kaakati naffe bwe tubeera ne tubulayo bwe bati ate kiba kyeraliikiriza naye nga tubeebasa mwenna abafaayo okulaba nti no mutugoberera. Anita Among emirundi yatunyumizaako emboozi nti waliwo omusajja yayingira mu kutuba nga yakutuba seeka ayimiridde emimbali asomesa abasiraamu moze wulirawo wano asomesezza abasiraamu ku busiraamu bwe butambula avumiridde kino ayogedde kiri omwomu ye yagenda afuluma omu yafuluma n'ayogera n'asukka mu ssaawa emu ayingidde ey'okubiri agenda tuuka mu yokusatu ng'omuzikiti gwonna mukalu ne musigalamu omuntu omu n'agamba abantu bonna kiki ekibatutte gwe n'osigala nti oyimiridde ku musaalo gwange gwabadde alinze gwokka gwe wooguviirako bwoti nga baawukana ndi bweru byoyogera byoliko si byenjagala naye nkyabaza woyimiridde musaalo gwange bwenguleka sijja gufuna so maliriza nange nkuviire tetubyetaagira katusandike ne Anita Among. Anita Among amawulire gatandise okulaga nti yakomyewo wa pulezidenti babadde mu mboozi ey'akafubombu n'amusuubiza byamusuubiza ebyenjawulo ng'erimu ku byo emmotoka ebyobugagga bigenda muddizibwa ekyokubiri abasirikale abaali mu maka ge Bukedya wawawa abo baavuddeyo bonna so yabadde bagamba nti no bali ali under house arrest abo baavuddeyo basigadde wano e Nakasero kwaga amaka ng'ate era ne luli yali tannaba era babadde babeerawo wabeerawo obukuumi kaakati kigatto wange ne mubuuza ensonga eri ki n'agamba Anita Among yava mu lulu lw'abantu ba bulijjo pulezidenti ayinza kumukkiriza ku leveya ajja kukiraba nga wayinza okuba tekisoboka eri waggulu beerawo advisor woba otandikira ensonga eno ogiraba otya ekirungi kiyambe kijustifyinze bye nayogera ku Anita Among ne bagamba luno si lutalo lwakulwanyisa nguzi era temukirowoolezaako ddala wabula lwali lutalo lwakusayira ensinga Anita Among then wamala omusayira ensinga ebigenda okuddirira ate bijja kwewunyisa public era bibyo bibeewunyisizza Anita Among first of all President Museveni si ye musiru ennyo amanyi obusobozi bwa Anita Among
era nabagamba nti mukazi mulwanyi ti Anita Amongo n'amala decide eri mutubira naye Anita Amongo waba mulwanyi we bana abalwanyi gwe mulwanda naye ku ddwaniro ne mumutta ne mujja ne mumukubira saluti abasirikale balina discipline balwana n'omusirikale n'abazunza okumala omwaka ne bamala ne bamutta ne bakakasa bamuse ne bajja ne bamukubira saluti ne bagamba yadde ofudde naye obadde muka yes yadde ofudde obadde mulwanyi ne bamuwa saluti yes bali cognizinga obuzira kati ya Anita Amongo tosobola kuba Anita Amongo n'omuhumiliating okutuuka olina okumulekera mu presence yo ekyo tasobola kikola ayina olekeramu amulekerawo weyewuliriranga naye muntu kuba Anita Amongo singa amala ne katugeze kale oba nopu oba PFF oba kiki n'amala n'asala n'adda wali oba Common Man's Party wasobola okubeerawo ekizibu eky'amaanyi ebyama amanyi bingi era Anita Amongo waba mu mawanga nga gali agategeera bamukola nga bwolaba gundi bamuyita Faz of atomic bombs Faz of atomic bomb mu America bali bamuyita Oppenheimer Oppenheimer ye yakulira Manhattan project yakola atomic bomb mu America era we bagigezesa ye yayogera n'awa quotation gye yaquotinga okuva mu Bible y'Abahindu naye we yamala yawasa omukyala eyali yasomerako mu East Germany bagamba ono wa bulabe bamuteeka under house arrest okumala emyaka nga 6 Oppenheimer Faz of atomic bomb mu America n'abeera under house arrest surveillance saawa yonna temumanyi kijja ayina ebyama bingi byamanyi singa omukyalo ono gwasiza asomerako mu East Germany watya ng'ayinako akakwate n'abakomunisiti mukyala we n'agenda abba ebyama bya nuclear n'abibuulirako be yasoma nabo ba OB beeri ne bamuteeka under house arrest so kaakati ne Anita Amongo abadde mu gavumenti diiru zonna ezisinga ez'ekiyaayi azimanyi atambudde nazo ezisinga yazexecutinga yes ezimu ate kuko nga waliwo ne ssente abanene abo n'okutuukira ddala ku topu ze bamanyiiko nga Anita Amongo abimanyi President Museveni ye muntu abeera ne likodi ne bazikuŋŋaanya ne bassa wali ne bakuŋŋaanya ne bassa wali Anita Amongo ye muntu abadde ne intelligence ng'ayina bayinfooma aba buli kika buli wamu on behalf of president naye on behalf of her interests amanya ekiri mu poliisi amanya ekiri wano bamutuukira kuba Anita Amongo abadde mulungi mu kugaba abamweyunira bangi olugambo abalumuleetera bangi then n'eddiiru nnyingi zaakutudde on behalf of president n'abalala kaakati omuntu ng'oyo w'omulwanyisa n'omuta n'agenda waatandika okussa mu kaati ekigambo okuggyako ng'omusse ate of which w'omutta musobola okufuula omuntu seyinti wano ku gundi kuba ekyo babadde bakiranga political witch hunt Anita Amongo mumuyiganya lwa byabufuzi kuba alaze interest ayagala obwa speaker wemumuttirawo musobola okukolawo ssebo akadini nosanga etteeso nga bali eri bagenda ku ntaana ya Anita Amongo buli ddakiika naye wano nga abantu bakaba paka kati ku Serena ne banda yafa ate nga bambi yali tannaba tamanyikiddwa nnyo n'ekundi tennaba naye buli w'omwogera buli omu atiisi alumwa bambi omuntu oyo kalooza Nantaba singa yafa mu biseera biri we baali baagala omutemulira singa muzira singa abantu balumwa nnyo kaakati Anita Amongo ali under house arrest mukutte emmotoka mutu n'amala n'akutukira awo omanye kyali baddaawo baatugaye pressure muluma okufeera so kaakati President Museveni nga ye omugezi ekyakimanya tosobola kuleka Anita Amongo agende mu byentalo waliyo sometimes kyali under good Samaritan laws naye nga mu byentalo bagamba bakyava ku gundi mu biseera bya Crusades 1200 baali bamuyita Saladin yali general we Syria abakulembeze ba Europe bakabaka abamawanga ga Europe kwaliko kabaka bali bamuyita Richard Lionhearted owa Bungereza ne kubeerako Frederick Barbarossa owe Germany oba Red Beards yalina agawolevunga ga red ne Henry owa Bufalansa bakuŋŋaanya abantu bagende banunula ebifo ebitukuvu mu Middle East Yerusalemu ne bakuŋŋaanya ba Crusaders abantu bonna abaagala okugenda okulwana
Jeno w'abasiraamu Biden bali bamuyita Saladini. Saladini era mu basiraamu y'omu ku ba top abasatu abakyasinze okubeera abakugu mu kulwana. Saladini yaddira gundi Frederick Barbarossa yagwa mu kateebe oyo n'afa. Kabaka w'e Germany yakulembedde Richard Lionhearted, Saladini ne bamufumita akasaale ne bafumita Richard Lionhearted. Kabaka w'e Bungereza. Saladini n'asindika abasawo ne bagenda bamujjanjaba n'okukasikamu ne bakasikamu. Nga Saladini yabadde adomera side ye. Bavudde eri bazze kulwanyisa abasiraamu babagobe muki mu abazungu. Abavudde mu Europe. Abakristaayo bakatuliki bonna beekuŋŋaanyiza. Bagambye tesobola kukkiriza busiraamu kuwamba bifo bitukuvu nga bwe bulina Yesu we yazaalibwa na buli kimu. Ne batandika crusades ez'enjawulo. Zaatwala emyaka nga 300 crusades ez'enjawulo. Kaakati emu eyabaleeta okumanya nti bajja kuwangula abasiraamu yeeyo. Saladini yabakuba n'afumita Richard Lionhearted ate n'asindika abasawo be ne bamujjanjaba. Kati mu mateeka g'entalo ne bajja nga bakisikayo bakintaguleetinga. Ne bakigatta ne Bungereza bagiyita Falkland War. Bungereza yali erwana ne Argentina balwanira ebizinga by'e Falkland. Bungereza yakuba emmeeri ya Argentina ate nesindika emmeeri zayo ne zijjako abasirikale abalwanyi tebabbira yadde okubye asset eri ebadde ekuli obubi naye ataako obuntu bwamukasigala mutaasa. Saladini kye yakola tiyadde ofumisa Richard Lionhearted ye abadde aduumira amaanyi gamuwedde kati naye obulamu taasa ogyewo threat ebadde ekuli obubi. Kaakati ne President Museveni akikozesa okubya Amama Mbabazi abadde akuli bubi ate tomusotta. Muleke abeereyo wayita ebbanga amaliriza omusisi omukomesaawo. President Museveni takuba munnabyabufuzi ng'abo ab'amaanyi n'amukubira ddala ng'ate eno mu Nuupu we bakuba nti we bakuba gundi Mathias Mpuuga ate mulinnyirako ddala ne ku mutwe si bwe bikolebwa. President Museveni akuba omuntu n'amanya mbadde mukuba lwako abadde super minister. Ekyo kiba kya bulabe. Okuliyetinga ba enemy bangi. Ate nabo bwe baba bakulwanyisa kufiirawo. Nti obeera obapushiriza bagamba nti singa oddira kapa n'ogisindikiza n'ebulwa weeyita efuuka engo. N'ogisindikiza n'oggala oluggi n'ogikuba esobola okukola ekyotosuubira kyonna. Kapo gaddewo amadirisa buli wamu wonna we yali kuba edduka egenda mu nsole ogitaayiza ebuuka okujja eno gwaliyo bwegendere nga egamba kati kati yamukoma okuba ennyo wano bampuuga baani bonna nabo bafuuka engo ne babalwanyisa. President Museveni ye kyatakola takuba muntu kumutuusa ku kisenge. Wano wagundi Samson Mande Anthony Kyakabaale badduka nti baali bayeekera. Wano tewamulabye Kololo nga amuyise n'awa n'obujulizi nsiba mbalaba abaleeta amanyi nti abo bammande singa beegatta n'abalala bwe bati bakola force ne Obote kyataakolanga. Obote we yagobanga bonna ne bagenda e Kenya teyatawaananga kuli konsayiringa abo mbamaze abo ne bagenda beekuŋŋaanya e Kenya ne bamulumba, Tanzania ne bamulumba. Kali Museveni ye kyatabawa gaapu eyo. So kaakati yamanya nti okubya Embabazi abadde super minister yabadde Secretary General yalina register za NRM yalina buli kimu nga kumpi pato ogiraba ng'agirinako percentage nnene. N'amala n'amukuba n'amussa ku ttaka n'amala n'amulekawo teyayongerezaako teyaseeteza n'akuba Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya ffenna twali tulanga ddala asobola okusikira pulezidenti nga ne waaba atandise okukola ebikolwa yaasimireetinga President Museveni afaananira ddala Museveni. Yagamba alinamu ne ku vision naye. Ne ku vision. Kobbo ku vision awo obojjiro olina vision. Ne balyoka bamunyiga ku za Kyogamu. N'amunyiga ne banyiga Bukenya ku mmotoka ze bahayalinga ku biki byonna. Amunyigira mu kkooti eri mu mateeka. President n'amala n'amusuulira tawulo. Ne bikoma. Amaze okumugja bwe tutumuli alisiza naye ate tomutuusa agende mu kkomera na kukola n'amuleka. Gilbert n'asirikira eyo. Okay. That is yenkola ya President Museveni. Nadda ku Mike Mukula. Mike Mukula baali bamusuubira nti musajja alise obugagga bw'alina n'oba smart we naki asobola osikira President Museveni. Ne bamukuba naye still ku Kyogamu awo. N'amala ne bamukkakkanya. Mike Mukula mugambe ku kakati yogerako ku bikwata ku ntebe y'obwa president. Ayinza ofubutuka embiro.
Kadaga najja n'abeera kuba buli ssaawa wabadde ng'abo abantu abasuubira nti bano basobola. Kadaga amaanyi ge balina nga bakulaga ku bakyala ne kuba yalina credibility okuddira mu President Museveni. Baawolomya Kadaga nga bamukubisa Anita Among n'amala. N'avaayo nabyegaana nako nze saagala ba president sibiriimu. Kadaga ate mukazi wattu nno yali akolera bukolezi. Anti bakusuubira. Kati abantu bwe balaba amaanyi ge ne bagamba omukazi ono asobola n'okutukwatamu. Tulina okumussa. Naye twafiirwa Kadaga ng'eggwanga. Brain power yali waggulu nnyo. Rebecca Kadaga oyo. Twamufiirwa. Lwakuba Kadaga teyali mulwanyi nnyo nga Anita Among. Kadaga yali abeera mu ssente bw'ati naye nga tamanyi zikozesa. Anita Among abadde oba teyali mubbi. Kadaga nga ye teyali mubbi ng'akola mirimu gye giri naye era naye abiina naye Kadaga abamu nga bakadaga abo they are gentleman thief. Oba gentlewoman thief. Waliwo gwe bayita gentleman thief. Omubbi ajja n'akubba n'akuggyako essimu n'agamba nti kiki kyoyagalamu. Namba ki z'osinga okwetaaga wano? Nti ziwandiike era yini yiiyo. Ne memoro ogyetaaga yiiyo. N'amala n'agenda. Nkwataga go nkwatega. Takulumizza gentleman thief. So kakati abasinga abamu abo ba gentleman thief babiyiiya ne batalabika nnyo. Tayigira nnyo talumya ba beneficiary. Tojja kulaba nnyo nti zaali zigenda ku bano n'asigira. Za parliament zaali west n'azigwamu. Anita Among ye kyataali. Rebecca Kadaga kyataali. No, Rebecca Kadaga yali gentlewoman thief. Ate ono ye n'abeera bano ababbi ddala bakondogolo abboolaba. Teri budde. Anita Among nga ye ssente azikozesa azigwamu ne byakola abikola ne mwenna ne mubiraba. Openly si byakukweka. Yes. Naye nga bonna bwe batu bazikwatamu. Bonna bazikwatamu. So kaakati President Museveni yali tayinza kukikola ekyo. Abadde alina okukuba Anita Among nga asset ebadde ennwanyi bakijje kuba sipiika. Olwamaze okuba nti omukazi mutuufu akkakkanye yabadde alina okujja kola nga Saladini asindike bamujjanjabe. Era nalaba mugamba referral agende Mulago. Kaakati bali mu kumurehabilitatinga tulina omusigaza talina kwewaggula kugenda. Talina kufuna kirowoozo ate wano abakulembeze bonna abaludde mu bukulembeze bwe batyo bwe baakola. Science bamumanyi. Yes, Bufalansa waliyo Louis the 14th. 14th oyo alina ebyafaayo bingi nsi tennabifuna tumukole mu program. Ye dictator owookuna ku baakafuga ensi yali w'amaanyi nnyo Louis the 14th. Naye ye yagamba he's the law. Ye yagamba I'm the law and the law is me. Era gwe baali batwanga Sun King it all the powers radiates from him. Naye omusajja oli yali muka nti yaddira n'amanya Bufalansa yalina ekizibu ekyaba nobo abataka. Nga nobo omu abeera n'ekitundu ekyenkana Buganda. Ali ku ruutinga amagye yakuŋŋaanya omusolo n'akola ati n'amanya bannobo abo kuba ku byaliwo bannobo baafuukanga ekitabo mu mawanga gonna ne wogenda e Japan waliyo ze bayita Nika Rebellion. Baddayimyo bannobo bayo bali babayita baddayimyo. Beegugunga abagagga. Kabaka okumanya bali baatemula kabaka baamutemula bubi nnyo. Bali abasajja ba Japan beegugunga. Revolution etandika kabaka n'abalwanyisa. Ne bamanya tulina kumalawo kabaka okusigaza rights zaffe nga bannobo. Gwe tulina okugjawo. Baasetinga assassin. Yagenda n'agwa mu ttooyi. Bagimusetingira nga alina kugwa mu ttooyi. Nakka mu ttooyi n'amalayo ennaku nga bbiri paka kabaka lw'anajja mu ttooyi. Ekitala kyava mu kabiina kye baamufumita. Assassin yayingira ttooyi. N'abeera mu ttooyi ennaku nga bbiri asirikidde mu ttooyi wansi eyo. Alinda kabaka lw'anajja n'alaba nti ani ajja nti nedda paka kabaka lwe yajja n'amufumita ekiso kyamuyita manju paka wano mukamwa ne bamutta. So rebellion nga ziva ku bannobo. Kati ono yamanya nti bannobo baabulabe nnyo abagagga balandi road kuba be bakuŋŋaanya amagye be bakuŋŋaanya omusolo n'ebira. Ye kye yakola n'azimba olubiri lw'e Versailles olunene olutagambika. Bagamba lwe lusinga okuba olw'amaanyi n'okubeera expensive. Baali mu kuvuganya awo bonna baalinga bazimba mbiri. Kyova olaba abantu nga Anita Among azimbye ennyumba eyo muwagira. Tulina bannayafuza abakopi abba ssente naye n'asigala mu lumbu. Bali Masaka eyo. Bakopi bazibu. Naye nga baga tulage wagundi nti naye ebintu ng'ebyo kati Anita Among ne waba afiiridde wano. Ababukedde basobola ogifuula ekintu n'abaliyitawo baligamba waliwo wa sipiika. Yes, so ze mbawagira kati naye mu Europe baalinga mu kuvuganya ku Paris zisinga.
gondi nazimba owe Spain yazimba Escorial Palace. Escorial Palace. Aye nga tegambikako kitalo butalo. Russia ne bazimba Winter Palace kakati yafuuka na Sheta. Yemu ku Sheta ezisinga naye lwali lubiri lwa kabaka. Bana theater ya man. Winter Palace. Kakati ono nalyo kazimba Versailles. Omufaransa. Mukuvuganya. Naye yazimba Versailles. Doze eri ku acres ezisukka ne mu 2,000. Ogambye eki. Ennimiro zokka eziriko gardens. Fountains eziriko zokka ezipikisa kitalo butalo. Nazimba Versailles. Louis XIV. Naye ekyakimuzimbisa kuddira bannobo bali nga buli nobo bamala ebbanga nga basula wali. Mbalabakaawo. Ovaayo eggulu West Nile newa ne mujja wali nga we musula. Abaali tegese okwegugunga eri muli wano. Yes. Mbalabako. Era nga kabaka buli kumakya azuukuka bw'ati n'ateekawo amwambaza omanyi baali nga balina amalala. Amwambaza abeera redde ateekawo mikono ne basonseka n'ayambala. Present sir. N'amaana dda wali n'asinika abasenya ne bamusenya. Nkulaba. N'amala n'ateeka wali amwambaza. Kabaka wa France. Bwe batyo bwe baali. Waliwo amwambaza. Amwambaza. Waliwo amusenya amannyo. Amusenya amannyo wali. Ateekamu engatto wali. N'amala n'alyoka ajja wano. Tongamba nti ne mutoyi wa banka yamukolangako emikono. Basobola abo abasajja bingi baayinanga. So kaakati nga bannobo mwenna mwayimiridde dda waaba wakuzuukuka ku ssaawa 2 mwayimiridde ku 12. Muli awo mulinze kabaka abawuubireko mulyoke muddeyo mu lubiri ewammwe. Nga naye buli omu yamuzimbira apartment buli omu wasula. Ate nga tebakomawo buli omu oweerezaayo omwana wo n'abeera mu lubiri forever. Tiwemu n'alumba olubiri omanya naawe abaana bo bafiiramu. Nga 14th yali w'amaanyi. W'obanga gwe nnobo w'e Masaka nga Masaka we yali ennene weereza omwana wo wano abeera mu lubiri tavaawo. Nnobo w'Empigi ow'Ekitigumu ng'oweereza omwana Tubale wa Buddu. Owa Buddu Owa Sekiboobo. Naye aweereza mu lubiri. Basulaawo na kabaka babeera ku lubiri awo. Nti kuba baalumbanga embiri ne batta abaliwo kaakati w'olumba omanya n'omwana wo afiiramu. Tufiira wamu. Awo wonna akontrolinga bannobo buteewaggula asobole kulowooza nti ekiri wano nammwe kyammwe ate nammwe muli wano mbalabako temujja kudda eri mukola ebikola. Kaakati Pulezidenti Museveni naye yenkola gy'akola. Waomuleka omuntu ne yeewaggula yakirabira ku Besigye. Besigye olwewaggula n'afuuka ekirala. NRM katono ekiseera ekyo singa yalingawo kati yali erugenda kuba baavaayo nonna mungi w'abantu mu NRM. N'amanya bwekityo sikyakkiriza muntu bw'atyo. Kakati bonna abakuba n'abaza baba omufuuyirirako. Kakati Anita Amongo kyekyo kye baamukoze. Baamaze okumugyawo bwa sipiika takyakireiminga wabadde alina influence ennene wabadde alwanira. Akakkanya asigaddewo we guba musota bagukuddemu bufangi obunnyo obuvaamu obusagwa. Kati muguleke gutaya ye newe guzannya n'abaana. Tewali asikola loosa. Gujja kunyiza maaso naye nga tulina kyakukola. Kye baakoze Anita Amongo. Agenda kudda tekye bagenda muvunaana bye baakwata bagenda bimuddiza atajja kumala muwe n'ekifo. Abouncing back. Ajja kumala muwe n'ekifo. Otulabira reshuffle yonna oba ekisanya kiki? Ojja kumulaba. Ifundo nti ojja kumulaba nga be bamukuba. Abali eno mu office ya president ebiki oba se ekyo oyinza omulaba ku office ya national chairperson. Banza n'omuwa commission ennene. So ajja kumuwa kuba abadde mukazi mulungi azannya empiki ze. Abasinga bonna abo abali mu NRM. So kaakani naye president abadde tayinza kumuleka. Luno olutalo terwali munguzi terwali muki lwali lwakukakkanya. Nalabye Kabanda agabannanga Anita Amongo nze byanjogerako sibimanyi. Abantu balowooza nze namulwananga. Naye nze laba message wano. Tunyumya bulungi nnyo. I love you my brother. Anita Amongo bw'ati. I do this. Mbwate yagamba yali yamusaba $2,500,000. Obumbi 2.5. Ngani asaba? Mbu Kabanda yali asaba gundi azitwalire Geno. Bibeerayo Kabanda ekyakigumire lwakuba kimuyambyeko nti ali kuwa muhoozi ne Kabanda yalifunye ekizibu ekitagambika. Ate lwaki? Abantu we batya oba Anita Amongo okubakuba balwanyi. Ate Kabanda yakulaga nti olutala lulimu bwomu bwati. Ndukulembedde. Eyo disaster. Okuba Gilbert Bukenya tewaliwo muntu yamukuba nti wuuno bwomu. Kadaga Anita Amongo nachi ne wamulwana ne president naye ono ye yavaayo single handed. Yalina obuyinza. Namulaba Kabanda yajja yagenda e Mukono. Ewo both. N'abuuza kyo kiri wano. Oboth gwogenda okubeera sipiika. Ebyo. N'amaliza n'abuuza temukisanyukidde. Kwe tusanyuse ssebo.
tusanyuse abasigadde mutudde muli kuki naffe tusituse Ebyo. kakati Kabanda n'alagira yefudde King Maker Anita Among takyadda n'amala ne White Bar n'agamba kakati tayebwa gwe tulonze yagenda okubeera deputy aliawo deputy King speaker Maker n'akakati nze ntambudde ngenze ate era ne kiba nga bw'alagidde eyo disaster nene bamuplaying party mbi nnyo n'alagira nammere ng'akyakala ayogera biki n'ayogera ku Kabanda ayogedde kwa Muhoozi n'amugamba enkyanga tebunnawera saabwe ziti weekebereko olabe ekijja ne bamusena owulidde amaanyi nammere ne bamusena owulidde amaanyi nammere yavaayo n'amaanyi so essaawa eno nammere omwerijjako omanyi gwe kyolina okumanya nti gavumenti ya NRM eringa woolaba amasiga amasiga galiwa kwebafumbira gano ge bateekako asatu entamu teyimirira ku ssiga limu kati NRM erina amasiga geyimiriddeko erina power blockers ez'enjawulo Kabanda ojja kuvaayo olw'okuba oli wa Muhoozi nga Nammeere ayina waali ewala nawe wali obuyinza baamala ne bakwata Nammeere abaamugyayo mwabamanyi ekibuuzo kiri awo kati Kabanda agende empola ate mangu nnyo n'afuuka minisita tamanyi power blockers ziri wano Kabanda ajja kumaliza yeekuliyetingidde ba enemies olw'okwagala okwefuula King Maker birekere bali agamba batuma mutume anti Kabanda agamba ntuma kutuma kusoma ekiwandiiko kyekyo akikole kuba kyekiseera kyalimu baamuwa obuvunaanyizibwa naye amanye disaster nene kuwaffe batugamba nti it's only a fool who rushes bad news ngenda kuwa story eyo ng'ategeeza ki omusiru yayanguya amawulire amabi sooka weddeko ogambe ganaaba gatya waliwo gondi omugagga yali gondi babayita ba mineral mog yali ali mu birombe naddala mu Africa eno nga mu Greece omugagga n'agenda ayagala omuwala Nalulungi mu Greece kati pilot eyali amuvuga moze eyali amuvuga ng'omuwala ono Nalulungi alina ate omulala gw'akyakala naye naye ng'alina omugagga ono pilot eyali amuvuga n'akimanya nti alina gw'ayagala bwe bajja eŋŋombe eno tisono a fool who rushes bad news si buli ggulire lyonna nti olina kumala galitwala sooka osirikemu bwe yatwala eggulire lino n'abulira omugagga ono ali mu birombe nti mukyala wo alina omuntu gw'ayagala kyokka gw'akambako Nalulungi omugagga oli afa mukyala we so ekyaddirira pilot ono ne bamusindika ku mission e Congo ennyonyi n'ekurashingirayo teyadda nga naye kyali kiseetinge bakiŋŋambako ku New Vision bwe twali twakagendayo omusajja yali akola programu yabyabulimi erinnya sirijjukira yaŋŋamba bw'ati nti olunaku lumu baali bagoba abakozi ku New Vision yawe ekyali olupapula lwokka lwa New Vision kaakati kye baakola ne bamuyita njagala otwalire gundi ebbaluwa ye ey'emirimu omugambe management bwekoze eki bwesazeewo tumuwummuzizza tumugobye mu bufunze naye bwakubuuza mugambe si bibyo tubikuwadde buwe management bweto bwekoze eki bwesazeewo ng'agireeta nti kasozi kwata bwekito bwe kizze tewali kyakkola ne bamuwaza abantu nga 8 n'atwalira oli editor n'atwalira ono marketing n'atwalira ono reporter twalira ani saabu bwe yazaggwawo najja mbamaze anti yali azimuwa n'amuwa eyiye kwata nti ate kiki management so luliye yabadde agaba ng'alaba kiri okke okutwalira abantu amawulire ago amabi abadde alaba kyangwino bamuga naawe genderamu anti management bweto bwegambye kyokka ng'ekyennaku bali ate ye yabawadde bali banyiigidde ye so kaakati ekyo kye bagamba era omugagga oyo yamaliriza nga pilot bamusindise Congo ennyonyi n'ekurashinga ye naddawo n'omukyala w'emirembe gw'obadde okola olugambo olw'ekisa otwawukanye n'omukyala otwawukanya onjawukanya n'omuntu wange omulungi so kaakati ne Kabanda yeddeko tajja kutambuza lugambo luwera lwe banaakuba Kabanda oli wantu alugjayo nalabye ajjeje essimu alaga mwana message nkusomere Anita Among soma bino biki ebyo bino biki nkulage
omwana n'amubuuza is it worth it n'alyoka adda engulu temulimu byasobola kwesigaliza kulage Kabanda ayagadde nnyo okubeera king maker naye nga yeerabidde nti bali baakolera naye agamba batuma mutume musajja wattu yes bamutuma ekyakikize naye Muhoozi yamutumye okulaga message ezo Muhoozi yamutuma oboss yamugamba waliwo naye tenogira ddala obalagire dda nti yenze zakola tekibanyumidde n'owaga abatasituse kiki temwagadde agenda asome story ya gundi ya Esther we baali baagala okutta Abayudaaya Kamani Abayudaaya baayagala okutta nga mwe mwali ne Esther mukyala wa Kabaka Zekisi by then Kabaka Zekisi yali afuga yali Media and Persian Empire Esther nga mukyala mulungi nnyo Kamani yakoze olukwe olw'okuba Kabaka amwagala nnyo akoze olukwe tutta Abayudaaya bonna bagenda okumaliriza Esther yagenda n'ayingira ewa Kabaka mu budde bwe baali tebamusuubiramu ne munnaku n'ayingira ewa Kabaka ne batamufumita n'abagaininga omukyala yakonvinsinga Kabaka Kamani baamaliza ati we yali ategese okuttira Abayudaaya gwe battirayo yakozesa amaanyi mangi olw'okuba Kabaka amaanyi mangi okusinga amwagala nnyo so kaakati Kabanda agenda asomemu awantu awo Muhoozi asobola okukwagala nnyo ekitabo kya Esther alabe ekyaliwo kugu Muhoozi ayinza okukwagala ennyo naye ate tusukkawo essaawa yonna osobola okulya n'abalangira tekikufuula mulangira essaawa yonna basobola okutemako bwe bati ng'oli ku ttaka so yegendeeze nnyo abitaddemu nnyo amalala n'akuliyeetinga abamuwalana bangi ekitali luli bw'abadde kaakati abamuwalana bangi akendeeze